So far, so good, no challenge because the weather is good, the vehicles are available, the police officers are available to escort the distributors. The examinations have already been given out, so we hope for the best. I've learned a lot. Since first term, our teachers have told us to work hard, and I know we are ready enough to pass these exams. I'm sending my success to other P7 candidates outside there. I wish you well, and I'm expecting these examinations to be so simple because we have almost learned everything. Just had 152 candidates and they are all present. We had one child who was admitted and was discharged yesterday and he's with us. Then this school is a special school. It is a center for children with disabilities. Tulituuzizza abayizi 301 ebawandiisa ekigezo kya PLE eky'omwaka guno wano ku ssomero. So far bibadde bitambudde bulungi. Byatuuse mu budde, ababitambuza aba scouts, ebigirators, ba chief ebigirators bonna baatuuse mu budde. Ezimu zibaddemu nga wetadde okukozesa common sense, endala ezibaddemu zibadde nga bakyamu bali bazituyitira. Era ezimu baziddemu by'okusoma n'eppepa yitibadde ezimu tebadde awabitoloogi. Ppepa ebadde nnungi naye mbaddemu enamba 3 zibadde nzibu naye kugyako ezo ppepa ebadde fair. Here in Mbarara main prison, we registered 37 candidates from 3 different prisons, that is 7 from Kachika prison, 4 from Bushen, and 26 from Mbarara main prison. We have trust that our candidates are going to make it because we have done our part. We have prepared them well and they have all that is required. We are supposed to have 290 candidates. Only 2 are missing, meaning that 288 are set for the examinations. Good enough, they are in good health, and there is no problem. Ebibuuzo tubikoze naye number 1 ebadde nnyangu, section ebadde nnyangu. Tusuubiramu D1. Atwasokedde mu kibuuzo ky'amaanyi. Kibuuzo kitambulidde bulungi. Bino byebayise twabisoma. Era tuli mu kwetegekera SST obudde bw'okutuddamu. Nyongera okwebaza n'abasomesa baffe abadde batusomesa. Era kati mu kaseera kano tulaba ekizimbe kyaffe. Tuzze okukola ebibuuzo naye kisanze kyagudde tekuli mabaati. Naye nga tuli beetegefu nnyo okukola ebibuuzo byaffe n'abasomesa be batusomesezza. Bale tutidde nnyo naye abasomesa baffe batugumizza okulabika nti kigenda beera bulungi tetugenda kufuna buzibu bwonna. Naye tusaba Mukama kuba tusuubira okuyita. Era tubasuubiza nti tugenda kukola bulungi era twetegese bulungi. Tujja bakola ne first grade this year.